Abantu bana nga bano bakuumibwa ku poliisi yaffe ey'Emityana ku byekuusa ku bulumbaganyi obukolebwa mu Mityana ng'abakwatiddwa kuliko Kalyeso Bulatoni, kuliko Lwanga Fred, kuliko Semanda Patrick ne Sempala Ivan nga bano bonna batuuze mu kasimbi busimbi mu Mityana. Nga bano okunoonyeza kulaga nti bano baalabiddwako n'amajambiya nga bayingidde mu kikomera eky'omutuuze omu, era kwe kututegeezaako ng'abatuuze bano babagobye ne babakwata nga bano bakwatiddwa n'embazzi n'omwango nga tutandise okunoonyereza nga tugguddewo omusango gwa aggravated robbery.